nga tuyita ku kisaala awasookera ddala we wanzijamu omukka ntuuka mpayo ebipapula omukazi akwata akagundi kano owayo papiti amanyi passport covid ne ka yellow book akwata yellow book n'agisula mu dustbin banna nagamba tewafuna ku mulembe nagamba kati ono ennyonyi ngenda girinnyisa mpaka nali maliridde ekiba kibe alemerako yamalako omukazi from the start mukazase naleeta gundi yo covid yo ngaye ngambe yokosi hatotagana ngo ina diop kosi yeba kushua nagiscanninga nga mulimu siiru nakona mu stamp passport yeriwa oba ano te passport bagikonera mawo just yalaba passport yeriwa enjumuwa ka passport yalimu ne visa naja bane bitiketi obanye Uganda biba bingi obana katabo nakwanzo nani veweru obana lupapula olu nagundi yo naye no katabo simanyi covid zere bipapula dede ngamwe kitabo kyange ngamba genda wali kati genda wali nga kitegeeza oyise eba kuze eno kati ne bali bafokasinga covid kati oyangamba genda wali ate ofuna kati yellow book wansi bakagabira emitwalo babiri neno mulwayi bakagabira ku 10 kali bagamba nti toyise genda ofuna yellow book obogenda genda wansato obukute kiba kitwala obudde kati nze nagamba boy nedda oba kafo bakalamu kali ngamba genda wali ngamanya ngoba nakwata ensawo bwe nengamba kati ntomera bali ku gate ngamba oyise nezikakkana kubuzaako omulabi wa Brown Skin Events webale kubeerako webale kusubscribinga ate na subscribe gamba muno nti Brown Skin Events eyina ekipya kyekuleetedde olwaleero nate nina guest wange gwenze naye nyigawo mukapesa ka like obeereko naffe amanya gange nze akuleetedde omugenyi omulungi olwaleero nze namba Zura Nahid Ostwo olwaleero omugenyi wange gwendeese muntu munna business muntu musuubuzi naye alina story ye ng'omuntu because despite business tuba ne personal life tulina obulamu obwa bulijjo ffena bwe tutambuliramu so olunaku olwaleero alina emboozi ye gyayagala ogabana naffe tuggyemu ekyokuyiga tube beegendereza tube bantu tube bakalabakalaba amaaso tugabe moji so mugenyi wange olwaleero nsaba wayanjuleko eri abantu baffe abalabi ba Brown Skin Events obabuzeeko bagambe ku mannyago. Okay. Yeah, kati abalabi ba Brown Skin Events tubalamusizaako nga ndi musanyufu okubeerako wano eno nammwe era neeyanze omukisa guno gwe mumpadde okusharingako story yange nammwe. Amanya gange nze Matopu Nasruddin so gemanya gange amachi amatongole amatufu but me I call myself Dinio Shitegera so I like it nze nganze Dinio nayenga amanya gange nze Matopu Nasruddin so ndi musajja muganda sijja kulandaga It's okay no tukomawo kati so nayenga ndi musajja ndi musuubuzi nkolera mu kibuga nkolera okunyumba kubwa tutunda byatika banange era nga yenze CEO wa The Kitchen King. Kitchen King tutunda byatika Ashtegera masepiti masowani bikopo mirawo beddings so actually for us to specializing awakawona tukulabirira okuva mu kiyungu paka mudiro paka josula. Alright. Together, yeah. So bwetu tukola nga tuli awo ku Arua Park wotusanga ekizimbe bakiyita nyumba kubwa ku Arua Park wotusanga ku Bench 1 ka street. Wonsanga. Kati olwaleero omulabi wa Brown Skin Events kimanya ali awo yeebuuza muna business ekimuleese ki alina emboozi ye ng'abantu ffenna ne tuyita mu bizibu byaffe ebyenjawulo naye leero ensonga ezagenda okwogerako ziri related ku relationships abavubuka relationships zemubeeramu nga gwe oli serious naye nga munno ye tali so Mwami Nasruddin omulabi waffe yali yagadde okumanya
Ngapita Dean. Okay. Omuntu yali yagadde okumanya obulamu obutambudde buta, how you grew up, your family, background. Obulamu bwange it's like obwembyogera bye bituufu naye ate munaye omuntu ayinza okunjajinga but obulamu bwange alhamdulillah butambudde bulungi. Nze ndi mugalanda nnyabo gw'oyogerako naye so my last board. So tubatumiddeko. Yeah, nze proud one ate ndowooza kyeka nze chairman waabwe kubanga I feel it, you know. Yeah. Ye wadde wa chairman nga tetunnabumu. Nze chairman w'Abagalanda so ndi mugalanda ndi muzzukulu. Si muzzukulu wa mzee no ndi muzzukulu wa jjajja wange hajja tumasitula nabi. Abana bajjajja. Bannaye kati bw'otukuba east west oli last born gwe mwana wa jjajja. Nze mugalanda nze muzzukulu so all yenze and actually ndi proud watching ndi muzzukulu ndi mugalanda reason sijja kugamba nti nakola ki like mu bintu kale bazadde baafa nakaba no jjajja mukimanyi bajjajja bakola ki basawe embeera so jjajja wange yakola ki yandabirira nnyo nanjagala nnyo so sijja gamba nti salaba mbeera mbi sijja kyogera bwento but kyengamba nti okusomoozebwa obulamu bwe I had a good life. I had a good family. Yansomesa yandabirira yanjola nanjigiriza ofumba nanjigiriza okulima you know jjajja abajjajja ekitegeera so lwakuba munaye jjajja wange yafa hajja tumasula nabiki 2019 netukola ki netumuziika bambi so yennaku gye nnina ku mutima naye ng'ebisigadde obulamu bwange alhamdulillah she gave me ng'omuzadde omulala yena kyandikola ki kyasobola omwana we so yeah then mu mama wange ne taata wange tuli abaana babiri yeah they gave 2 bulls ng'oli ye mukulu nze muto ekyennaku bazadde bange bonna baafa bombi ate era nze ndi by the way sirabanga ku bazadde bange era bw'oba nga gy'oli eyo mama wange nga gy'oli it's okay we here we missing you naye nga mama wange ne taata wange sakola ki saabalabako okitegeera saabalabako naye nga nsonga ziri sijja byogerako nnyo kyamaanyi nsonga za byakwerinda naye nga abakadde bange it is believed that baafa yeah naye baafa nze banzaala ndi wa myezi olwali ozaali wanze ne wayitawo ennaku 3 this is why they say after 3 days bakadde bange ne bakola ki so saabalabako ate baali munnaye baali basiraamu baali ba tablik so they didn't have amanya tablik tebagala bifaananyi things biki kati tebalina bifaananyi tebalinayo I don't know simanyi mama wange bwafaanana simanyi taata wange bwafaanana naye nga it is believed baafa that's what I know era ndi mulekwa but anyway ekyo tukireke naye nga ndi muzzukulu kati nimunaye ne bankwasa jjajja wange oli plan ndi mulekwa nedda bakagattako plan ndi mulekwa plan ndi muzzukulu tebawula bannaku wane nze nga nagiraba munaye waliwo ennaku nga tolinaya nga gwe okay. There are no people around you to give you that upper hand. Kati nze ekyandeetera ekyo okuba nti I'm proud of everything indeed. Mama wange ye yali mu bawala because mama wange bali abaana 12 abwe bawala n'abalenzi whatever jjajja yazala abaana 12 kati mama wange ye yali omwana mama we gali asinga okwagala kati nga gwe mchala Nahidi nti mama wo nti mama nga gwe asinga okwagala kati mama wange ye mwala gwe asinga okwagala olw'ensonga yali asomye eddiini era ng'ajigiza n'abalala so she was a teacher kati omwana yali ng'amwagala yali pride ye she was proud of her kati ate n'akola ki n'afa kati but before she died yakwata omwana we n'amugamba mama wange nga we wandabirira kola ki ndabirira n'omwana wange kati I believe all the love omukadde gy'alina ku mwana we all the love yagitransferinga mu nze my dear nze salaba kwa nako when my jjajja was there okitegeera so yanjagala nnyo era ndowooza okwa nti yanjagala nnyo yaneerabiza nti abantu abakyamu tebakola ki tebaliyo so she loved me so much nenkakaza nti buli muntu munaye aba akwagala naye nga ababi gye bali n'abalungi gye bali n'ababi gye bali but for her so bwentu bwendi kyensobola okwogerako ekitondotono ku mboozi yange nti ndi mulekwa
naye ndi muzzukulu ate nze mu Galanda. Mama jajja wange yansomesa paka senior 6 ne malako. Mama wange naye nanyambako. Yeah, so namala senior 6 2015 najimalirawo Matugga. Matugga Mixed Secondary School. Yeah, but okay, primary yange. Primary yange naji okay, my career najitandika ku Bright Future. Elene somero lyali your academic career. Yeah, natandikira ku Bright Future weziyo we mu kuchisawe we nasomera nasale yange. Then my primary najimalira ku Makerere Coffs. I was there from P4 to P7. Makerere Coffs liri Kawanda. Erali actually somesa bamulekwa. I was one of their project. Nasoma bulungi nafuna 9 points mu P7, right? Your first grade. Then when namalirizawo Dr. Jesse Muyingo nampa basali. So nengenda Kakola High School. Je namalira senior 4 yange nafuna second grade. Then from there nengenda kwa another basali. Nasomera ku basali munange. Blessed pulandi mulekwa. Saka nasomera ku basali munange paka senior 6 when akoma senior 6 when namalira najimalira Matugga Mixed. Yeah, so I got 10 points. Nakola mege. Nefuna 10 points. Chimathi awo. Nenchivamu awo. So wali mwana ali stubborn during school time? Of course it was stubborn. Echo sijja chegana. Era legacy yange mu high school O level, A level. Wala ne girlfriend. Na ile nsonyi nayenga abana ba Eva tobegana. So nali ku nali actually njagala nnyo omupiira. Njagala nnyo omupiira era omwana wange omulenzi kirabo kyenjagala omuwa. I want to focus on soccer naye nze tekyasoboka reason kasente and chances ebya Uganda bimanyi wekijja kubi talent mpira guba muzibuzibu. So kati naye nga nasamba omupiira ku Coffs era omujozi gwange gye guli number 7 twali twambala jaze ya Fly Emily twali twambala kajozi ka Arsenal nyini isomero oyu Arsenal yatugulira kajozi ka Arsenal yatugulira kajozi ka Arsenal. I was number 7 and era mu class yaffe I was the captain era nze yali top scorer 97 goals nga ndi number 7 era bachita bata souvenir Jerry. My jazz is there, walai. So yeah, Coffs is proud of me. Then Kakola High. Kakola High yo chitone chali chaman so yali aman. We didn't feature. Just nabira munga mediocre. Ninga when my presence bajimanyira we. Era when I stand on the floor bamanyaze. Kawa chiwawa wali. Then senior 6 Matugga Mixed the same story. Eyo Matugga bo bali more of volleyball and to me I find it boring. Era sports tebandi munyo. Nali ku side ya basayansa kamege kajeyo. Erinya jeri avugira. Bana bano baba jeulira. Yeah, chokado the stupid thing. I did mathematics. Nenga it was the most challenging thing on earth to me. Mathematics yali ansomwanga simwagala. Choka gwe nakola. How come you chose that? By then you used to choose for yourselves or somebody atunulanga performance show? No, yeah. I chose it myself. Nesomero limpa na ye. Tenso kugamba simu bubi. Bwali buto. I didn't know anything about what to do. Education. No, we're not giving you career guidance. Babitua, right soma kumala. Nenga the reason okay, nenga two things I did geography. Mathematics tumuleke. I did geography for a reason. I did economics for a reason. Actually, era binyamba because economics naye njagala kuba musuubuzi w'amaanyi era nchi the career is starting already. Then there. Geography my dear njagala ebintu by'okutambula. Actually due to that I was forced to go nefuna permit yange. Bwe nava musomero nafunirawo permit because navayo 15 16 nali munsi then 17 nefuna permit yange nenjiga n'emmotoka. So ndi part time driver ku company mbajita okay companies nyize jimpangisa waliwo Vas waliwo Gofani waliwo Ride Link ezo na company nkola nabo part time naye lwaki mbakolera sinti bampasente nyingi sinti obachibati but you're passionate about traveling. I'm passionate about traveling anti labayo
bakuwa akalimu for example ne bagamba ogenda twala abantu in such and such a place kati wali tomanyi you know ogenda kati I went to Gulu okay Jinja nze netwala but I went to Mbarara nagenda Gulu nagenda wali eyo deep down in the villages generally simanyi nenga ngenda ndi musanju nenga obsente bampadde echolo okitegera but because of the driving because you know you're going to see a number so, of things. I go there, I explore wakati nakola geography. There are ridges, Simanyi valleys, relief. So when I look at the environment, when I'm there, and era chenjagala when I'm done with my company ngeri well established kwai sawe no kitchen king gent knowledge. When jigazia and njagala kola tours and travel company tulambuza because I take a show. I'm passionate about it. Mashallah katukulinde for tuli batwa abagenda batwa tourist. Ba advertiser. Yeah, so nenga. Yeah, went so kati okusoma nasoma kumala sijja kulimba. To be honest. The only subjects you chose in line of your career only geography and economics. But even mathematics it's somehow somewhere connected. Mathematics are connected so much. Lorenzo kan kunimiza yuko. I have so many stories na nagenda actually ebintu kati ebilazo omuntu atasomyeko si degree but at least obugumizibweko simanyi obona malako shimenti ne driving bakwagala cause singa sakola statistics mu mathematics nagenda ejinja kati batu omulimu ne tugenda omukazi omukyala yajja ngayagala twali tugenda Luweero from Luweero nga tugenda newa ne jinja kati ne tugenda Luweero ne tukolayo ye twakoze kati jinja omukazi nangamba nedda sagala kola ki sagala ku sigenda kusulayo cause waka yali wana kubbi nanga sigenda sulayo we shall do that work in one day tukomewo kati this is the funny story emoro ke bajukuwa ebane mileage kati of course ebintu by'Luweero baby ali okay mileage was okay kati bejinja byali complicated because there are 2 days I think it's 1 day so I had to fix the mileage kati naye eyo mileage ekikuyambako it is statistics numbers from 0 to the statistics manyo boyo manye it is statistics nakola mu economics wange kitegera mu kati my dear kitegera ko when I was filling that form zengazi kwa ekyamazima jukira nalinge I was imagining because remember zali na kubiri nenga actual work yali waluna kulutya lumu kati lunako ro kubiri I had to do it manually ashtegera kati wenagama naye alhamdulillah in mathematics I nyamba because I use the statistics knowledge of computing ebintu ebyo nebi they come related to yes twakwenda kubiri and this is the work we did for today and tomorrow next ngana lisi manyi statistics oba singana lisi bimanyiko maybe I would have had someone oba chandi in the day ewangamba bakola bicham naye waneno I did it nenchi balancing bulungi era nga mu system chejo so I automatically akola nayenga actually geography and economics byentambulirako nza batagala soma bagama msomedde bwe basome wala it's really necessary. So after your from 6 years you came to like you got the permit and everything watandikira ofuna gigs over actually after from 6 na fuluma nze mama wange okay mabega kao jajja wange yeyandabirira yankuza kitegeera naye she had the support of my mother ono omuto mama wange omuto mama wange omuto kati mami yambeererawo nnyo kati we mami yali akolera mu kikuubo kati we nava ku ssomero actually nali mu senior 4 but I was working kati mama wange oyo alina abaana bawala bokka kitegeera kati nze mulenzi yaliwo nga bali bawala and you know we cannot mix boys and girls kati nze nalinga nsula mu ddiiro in my form 4 mama wange she forced me to leave home nga netandika okukola ki okupangisa so netandika nasoma nga I was sasula rent but at the same time nga nsoma jukira okusoma ko kwali free because nalina basalika naye ngewaka when I come back so nali nkola kati mama yantwalanga mu holiday nenkola nga tukolera mu town ashegera era nze okola naye the same business obanga gigs walala yeah around her because kati nze mama ine duka lyebyatika kati I was the helper sigiduka ku store bichi naye nga okay tugambe mu ETC
because after you help the customers ne batwalirako nakuwayo omutwalo nakuwayo ebbeeyi nakuwayo 3 so kati nali mwetisi kino tetukirina gendo kinone wali so nali mwetisi mu dduka lya maama wange nga she pays you for that obanga bana abakozeseza wewe ngasasula biki abakozeseza her parents that pay she never paid me naye she gave me the platform actually there was no need for her to pay me tebwali because I was working kitegeera so kati bwento bwe nali munaye natandika ne mama wange yeah naye abakadde she was ye good housewife simanyi sijagenda mu bibye naye she ran out of the business nadde waka kati nze nenkola ki nze of course nze ndi muvubuka muto we have to run to kitegeera so nze nensigalawo nga tuyiriba actually yeah true that is the true word tuyiriba naye mukaddi watu yakiwumula kati emotoka ku bakyala be twali tukolera nampa omulimu koze namukabiramu ennaku yange biki munange nampa omulimu nga mpa emitwalo 5 kumuvuga kati nga muvuga nga nene wenyenga amapesa gange nga muvuga nga nene wenyenga amapesa gange kati tuba tukyali awo covid najja covid we yajja kuvuga kitegeeza kuvudde ne kuvaawo mukazi nanta mukazi we yanta just in brief kati jukira ne tudde waka nituka ne tubirowoozamu naye ate tugenda okulaba online is the way to go nga abantu bintu babyagala waka actually mu online mu covid we nayigira n'ovuga piki because we had to do deliveries gwe twakola sente mu covid banange mweba covid successful people tulina wabagamba yajja naye ffe twafuna because bino bina byengene okugamba kene up to now where I was where I am you are foundation yatandikirawo because emabega nali nkwaze haso zange nenga tegugwa naye mu covid Allah yampa cent I collected 7 million nenzira bakaawo what actually of course nazira ali akunaye okay tugambe solid money I collected 4M nganzira bakaawo ate nga tokoze nnyo kutuka kwambuka nga much money I got obulamu nemanyi wajani mko bitwaito chakati tukola ki kati ngabo ozikola ngotuma ngabo ozikola ngo bye twalinga badwanga kate ngasali tuziteka waka ngasete zange ababite muita yote zichali tewali yadde no right no baba ndichi wawa Gwe kati mu covid kati mukazi yampa sente bambi kuvuga ne batuyimiriza ne muleka so ne focusinga ku kitchen king yange kati ngendo laba nge picking ampola abantu bakuwa amasimu bagula kati abagagga toyina abagagga mu kikubo mwe bali so nga abakulu emali bo baleta bachayi nenga sales ntono ku ground antenza tekwali na sales kati nge bintu babitwala machi makagawe abaye abasinga bayina amaka nga bazima ko ne mastowa kati nga gundi akule ebintu nalese bintu jebire wange so we had nyongo omanyi business nga tulina WhatsApp groups ngoli postinga byana bichi ababasajja nga watu wa catalogo yawe ntape this catalog kati nga tu postinga kati omuyala bera nansana omuyala bera chebando omulabe gulomo jabira nengo chimanyi nti kine kintu kya rice cooker eri namasuba ngovuga opiti ngene namasuba no clearinga no jitwala najja na nkumbi ewachi ewa customer obango okubira simu delivery guy oshegera kati nze naye nagaba let me initiate ngambe nyigira mu kozi nenja gawiga ko twe twagala utambula bera idle kati ngola okubera ku simu gugwere ku simu ngate kigwa katwaina chali wafe yali moyembi awo nga ine pichi ngajitupangisa hayanga wanyize lugendo kola nze delivery mali ena niko delivery ngange mali nga otuyine Simon nabala twali Simon mali nabala labanji ba onliners but so munaye ne tukola sente kala nazituwa ne tufuna sente alhamdulillah nenkola shi obulamu ne butererera ddala ne butuuka ku standard ye of course omwana omuto omufuuka oyagala ebyo nyumba TV nyumba machani kati awo buli omu obulamu ng'oyaya ddala buli kuki kati olwo abaana be wakiseka ate bandabako bagaba ate eniga yakikwata biki naye nsibeerabira era nga ngenda byo ne mbabongako paka nakati era abakyali bange nnyonnyo kitegeera
awo wonna byonna ebyo bigenda mu maaso kikubye working of course ogoba 10 temwalimu bamaama baaliwo naye nga tebali in all that serious. Wali toli serious nnyo byali bintu byatubiyite kintu just mwalimu omuntu omu eyali yandi omutwe naye n'abalala baaliwo ba hit and run abasomboyi naye nga waliwo ayandingako ku kidonga ogwo nti ono gwe ntunuulidde ye mukyala wange. Next babayita baki wife to be ekituufu nga musiimye nga naye yansiima naye bye nali nkola naye bye yali akola ndowooza oli eno weegiriisa kumbe naye so ekitobe kama is a what? Kama is a beach. Kama is a beach. So kati munange baaliwo abawala naye si nnyo olw'ensonga baaliwo sijja kulimba naye I wasn't too much them because nali ndala nnyo okubeera nze at times ayi nekirala si nnyo mulungi nnyo abakazi mbaagala naye ate siri mulungi nnyo okuba playing. I always want to settle with 1-2 person nembeera awo kati omuwala yaliwo baali bamwita Shani, so I'll use the Shani because yaliwo kati naye nga weekend bakyogera batya weekend marriage. So we used to cohabit like we I guess so nenga we are not all that. You're not officially married. Abawazade bomuwala nga tebalina kye bakumanyiko yadde nti oba oli kyaliwe nti oba ki baali bamanyi mami yali amanyi nga ne waffe bamumanyi omuwala but not officially. So kati naye ye namuhaso za covid biki yaliwo awe actually yalwala covid nalinze ka actually okusinga mu covid nalinze ka naye nga waali mwogeramu if possible you can go and see her. Yeah kati bekito bekyali munaye so kati bwekito bekyali kati after covid nga batandise okulilizinga mawe biki edda naye n'ekirooto nga njagala gendako ebweru ekyo naye nga sente jukira kampani zikuba obulango mujja mugende bado biki obuziro ng'ojja mutwe mukalu otuke boy nga sente tekawera baagala sente. So kati wenafuna sente ezo like I told you I had 6 million mu covid nakozesa million 3 okwetereza obulamu nze ngambe remember mbadde wali wateka mu kafuufu boy kati nga tenga nkomewo kati mu busuubuzi kafield kentegeera tebakyankozesa biri byakwetika biki katolonga tuyimirira ku big table n'abasajja abaali batukozesa luli eri ate nga kati beba supplier baffe ne tubatundira emaali nenkomawo back on the road nendekubako ebifuufu enyimi yange era niga wabeera kati nakozesa million 3 mu ebyo nenfunako ennyumba biki mpangisiza lerere kwekubako ebifuufu. You set yourself. Yeah, nensigaza million 3 TBM nenzisigaza kati ebintu bitambula bulungi olumu tebitambula abo nawe twali mu kalulu nga ndi 50-50 bandi awo kyali wange nga ngamba gwe dini wali ngamba yagala genda bweru nti there is a gig bagala million 3 Saudi Arabia nga zende zenyina kati otoka nga Saudi Arabia already nze nganze nali njagala nga njagala kugenda okukola hijja ne umra. So kati I get the point. Buli kimu kyali mu line mwenga ngamba ate yali kyali waffe nga mwesi nga tumumanyi bamuyita Umaru nga tusomera nga ngamba muje tugende ebweru nga ngamba brother wange mukulu wange oyo ambereddewo because he is my everything. So ngamugamba muzomanye ekiriwo kangende ebweru nti tikyosazeewo nti ate kyekigaana tugende tukube ku some big money Arab money. So tuddeko emabega sooka osimbe wakati awo omulabi wa Brown Skin Event webale kubeerako webale kuba ng'okyali naffe webale kusubscribinga kulikinga mbeegayidde musigaleewo tunaatera otuuka ku nsonga ekinyusi ebisinga ku byonna owulidde gyanvuddewo omwami ono gwentudde naye he's a business owner alina company ye Kitchen King naye nga byonna tubitadde ebbali likinga subscribinga muno mugambe nti ekiri eno kyakutedda. You've talked about your brother. My only brother. You've not been talking about him all along.
anti story watugambe bugambi bakuzala babiri. So along all this kale we go back a little bit. All along brother onga jali you talk mumanya mwebulirake omanyi buli omu abana ebizibu byayitamu in life. Yes jajja wali naye nga jajja yaliwo mama yaliwo but oba ne bro nga buliro tagenda gamba mama brother kyesobola okugamba si brother wange. He's more of a brother, we are friends. Ekyo nkyebaliza Allah. Yeah. Because si kyangu. He's not my brother but rather a friend. Nze namuza tuli tuti. Kati bino mbadde nkugamba tuti yandenga ku kido, he was backing me up. All the decisions I used to make, it was him. He used to influence all the them. little sacrifices I had, he did the top up. Namubuuza. You mean he's the real definition of a brother? Yambeererawo nnyo. He did it. That's why siswana okumwogerako eyo story endala tetuyinza mmala kati. So in simple terms omuntu omulabi wa Bronskin event mu painting the picture, is it the real meaning of blood is thicker than water? Actually yeah, true. Actually okay, let's say singa mama ne tata bakomawo bebaza naye omuntu bagamba ate aloyo mwana simwagala oshageera ate nebiranga mwekwe kubagiza mnaitwa tebyatulyanga simanyi tuli babiri ate biki joli jendi yalla we face this walidde towalidde ninamu ekitwalo kikubeeremu oshageera bweguguka were bwegugaana biganye mpanga buto deke walala then ekiri kwa Hamza yali so Hamza actually fena twali successful. Hamza yali mugezi nnyo yasoma nasinga mu Uganda yonna ku senior 6 era nafuna basale nafuna scholarship ogende yakolera Kyambogo. He was among the best in Kyambogo. Nagenda mu Luba, he was among the best employees mu Luba. Najivamu nakola company ye aina Ham Concrete eri awo Matuga. So we are more into kwekozesa than to I see. However much he went to study. So kati guy briefly kyeso okugambako oyo mulenzi. So we are back here. Nogende bwe panga genda wera walidde mu deal. Ogende bwe runagenda mu gwa 7 2 mugumu 2. Why no? Year 2020. Namara emyaka 2, that was 2022. Nagenda 2 mugumu. So sorry. I went by the COVID yatubeeramu 19 2020 2020 yamze njijukira 2020. Kati actually I left 2021. COVID yaliwo 2020. Yaliwo 19 up to 2020. Actually 2021. Time is yali mu 20 zaawo kati bugenda twalabide ne COVID yaliwo. Kati nagenda bweru mu actually 2020 we were just having fun mu Kampala cause try to COVID yaliwo 2020. Kati COVID bigwa bichi lockdown maji lifting everything that yali 2021. Yeah. Finally good banka gwa kati 2021 mugo musanvu kati ologunda lese plan bumalu lese plan ja tugende bweru ngamugamba anko mwendi gwenda bweru Saudi Arabia cheyo McDonald's sijimanyi sijuyanga nako. I said okay McDonald's no nani na Julia ko but I didn't pay attention to it. One intercontinental companies bazamanyi egamba is a so kana ndi product ya mark anti aba yansasi da byali briefly sente zaliwo ali neche uchayi cha dala tiyali wa bulimba 2 weeks nga ndi ku ndege na ye was it your first time to go on flight? Yeah. Why were you agenda since ngandanga wa pilot atalinyanga kona kuchitsawe. Give me 5. Anyway. Okay. Pilot ingene chitsawe. So it was a blessing in disguise in simple terms, but it wasn't even a disguise because you're going to work. Kati munange olina kulena agenda bali we butinga wala this day. Nakulucha. Kera kumachanga mpaka nga bulunje ebintu byange. Nga visa njifunye ticket you everything approved. COVID is mani bichana bimanyi nawe. Ngati unako oluna isimu yange na ina Samsung
8+ nzikuma omuliro sinyo naye nga twali bugolobi we twasimbulira naye saagambako omuntu yena actually nga sina naye gwe nsobola gamba nti ngenda abagamba ennyonyi bannaye wano oba kiki abantu babanga bagala nabakukusa mufe nga tetumanyi ennyonyi nga nkeera bulungi nga nsaba ebintu byange nagamba Land Road kale ekituufu nnyina empisa ennungi si kwesoma but I'm good with people Landlord wange tanyinaako namugamba senga bali bamuyita senga eri nga navaayo nga like I've told you eri nakikuba nadde eno nga mwasenga ngenda kutambulamu naye ebintu byange bisigale mu nnyumba Hamza ajja kukola ki ajja kujja bikime ko senga kuna issue tewali buzibu nga nkwatamu ngoye zange nga nfuluma ebintu nabireka mu nyumba girlfriend yali bwabeera waabwe girlfriend samugamba olw'ensonga natya okumumenya omutima nalaba nga ayinza okuteekawo embeera and kojja wange yaŋŋamba ninaye kojja wange yaŋŋamba amuyita Uncle Kamada bakimanyi nti waliwo gayi yali agenda bweru n'abigambako mukazi we nti kiwedde mukazi yakwata akatabo nagenda n'akasuula mu ttooyi ebintu binneewala notya nogamba nze ng'akaanike batwala zwi era nagenda nga takitegere yanyiiga bitere nemugamba no actually namweza message nga ndiri nga munaye siribo njagala kulaba wazo ndabako namweza kapiki kanyonyi nti akiki banagala so kati olunaku lwengenda na parking ebintu byange nengenda ebugolobi nensiibawo olunaku lulamba abayaye ne batusaba ssente za airport fee $100 emitwalo 3 kati ne mwana abaye ba agent abo bambwa okimanyi nti omuntu muze mubala ebintu takugamba last sebo nga niga atugamba njagala emitwalo 3 ati njagala $10 ezigenda obayisaawo ku migration twali abaana ana abatitizi ne bazisasula I was among the big headed bamugamba baba lezo tetuzirina kati njukira nze ndimbwa ya mu kibuga ndi steboni badde mu kibuga mu nkolere mu jange segera maso nga tebalina kye bayogera bane kwebyo ntinze oyiriba kati abana bamu bavudde mu kyalo abamu ataddemu obusente bwe abamu balina famire kakati abamu bazadde bwe bataddemu nze sente zaali zange bali Kampala bali bugolobi kabuga kange ngamba musaaga tetulina sente n'abalala netulatta tuleke kati obuvuma mbujjawa nkubira umalu embeera nangomala ngamba tobawa sente ajja kutwala koze umalu banaye ekifu nalimu akatengo umalu nangamba wa biveeko wabawa sente lwaki bazisabye ku lasti bagala collectinga kasembayo gwe baleke tosasula naye tobuusa balala gwe baleke gwe kaba bukaabi naawe ngomba kasajja banatwala mwana bajja kutwala nasalako bagamba tewali sente muleta tewali sente abatitiza bakubye ku buzibu bazisasudde asasoga bateka ku list tiketi esoma lunaku olwo oba luddako esoma lunaku olwo olonga kati batanzo bateka ku pressure mbumulete 3 tubatwali nengamba baba mulimba era nze twali nze Matthew Damba twali abana 10 ko twali abana ana 2 3 negagende 10 ne tusigala twali 12 abegume ngamanyi mu kilazi mamba baka benchers era mo kana fe tukimalo ngando bali abatirizi abatuche bamanyi babalese kulasi ne bale kati tuena baleka mpaka bamanyi tukole bwetuche sasa zino tusasule mu jeno tuyisemu alese omutwala alese ebiri era tuba collecting mtwala 25 ku bantu 10 naye nga wali bakuyenga 3 per head fe twakaluba bali jamaa mitwala 25 alana ali tugenda enyonyi onaye tukakuti naye nga ndia onsoma dhikali subhanallah boyinga ngolimu otidetidemu ko kale you were a bit nervous kale akanseza tuka kunyo naina waize ndi simple naina nsoma yange ya kumugongo nakasawo kange nakasikira kujajja walo kajajja ka briefcase kajajja Ana kale wale nalega nagenda ne jajja saudi
naina backpack yange talinga bewa babega we jaja wange ndi ku mutima wala jaja mchala jaja mwami nkoko zizala mchala yalabira kati naleka naina backpack yange kati nganyina ne kagundi nakasawo kajjajja nezija netujja wano tumanya omanyi waliwo wano kitentu wano ne muyingira ne etsoka kati batwala bano ba agents bamanyiwo babakubira schedule ekyawo kiri bwe kiti wano wasokera obokubira obokusatu ba plan kati netujja nga sina n'omugenda gala kukubira sina n'omwayagala kunkubira temutataganya ngabe tali muntu akubira munne teri mundeke njiye ebintu byange muntu gwenyo okubira yali gaba mita Simon agent wafe nga gwenyina okubira olwe batu briefings obaku ABCD bebiti kati nentuuka kati ebiseera ebyo bali bagala kukubira kindoza mpaka nakati issue is COVID ebisigadde kasasiro ka yellow book kange kali kafona kafuna nakumulembe gwachwa nga kafuka kadde oli kambali chinagenda okusaba bichi nakengena nako nga kafuka kali outdated nenga COVID yange because yo COVID yali sure tetwabikwa yali sure tutuka wali nyonyi sawa 5 patuka usawe mu olubana basasude batuka na mwenda azemi sana bantu ne relaxing relaxinga boy ngafe abegume twajja kiro sawe mu moka lwetu dropping Pastor Bonny boy big headed nenko wa drone akama nga anko nsabye busabi toddayo kale yagalagena nga anko toddayo kuyaliwa kwanza we batu sesema otuzeyewa sayaka koye ndina yensonga kinagamba Land Road nti nkomawo samugamba nti kakati senga nyumba nyibule ngangamba boy nalinda zezala nalinda zafya nga bwejiwunya ngomba bukumine ngomodo yandegende nayo chenza Ewaje chakaza kuisa abantu ngeze bagendo la nkero oli wano otaya ya ku street ze Kampala agamba katonda wange kati Eshengeza from the beginning kali wales mwagenda naye ebintu bino byalinga ka betting gutala afya kati omuyayenga akola ki otade sente zo kutenyi kati ngangamba wa drone anko togenda anko tubererawo wejiwe jiunya agamba amugamba yamba nainamu emitwalo 15 cash ze nainamu era ze nagenda nazo kati nkola ki nga ezo nazo ngandi ngazezo ngangamba zizi ngane kusimu nyinako 5 angamba bwejiunya yafuna kakabu nzire Kampala ngateri yasegede ndiki muting so yeah, that was the theme era sasibula era sakola mbutala kai ne chanya bako kwanti I was already exposed in town like now already umanyi muntu omuchuka tabanga wa muchalo ngenda nawo mukibuga biba bya bulijjo osirika mukono ogamba webinawe binefuula tebitero nga agent befuula kati muna covid basi byanyonyi munange kati ngenda nga tuita ku saa awasokera ddala we wanzijamu omukka ntuka mpayo ebipapula omukazi akwata kagundi kano owayo papiti amanyi passport covid ne ka yellow book yo akwata yellow book nagisula mu dustbin banna nagamba wafuna ku mulembe nagamba katono enyonyi ngena diri nyisa mpaka Dali mariridde ekiwa kibe alemerako ya malako omukazi wani from the start mukazase na leta gundi yo covid yo ngambe yo course hatutagana ngo ina diop kosi yeba kushua na discanning nga muli musiru na akona mu stamp passport yelwa ano te passport wajikone na mawo just yala passport yelwa enjumwa ka passport yali ne visa naja bane bitiketi obanye Uganda biba bingi obana katabo napanzo nani vegweru obana lupapula na gundi yo naye no katabo simanyi covid jere bipapula dede ngamwe kitabo kyange ngamba genda wali kati genda wali ngakitegeeza oyise eba kuzeno kati ne bali bafokasinga ku covid kati yangamba genda wali atofuna kati yero book wansi bakagabira emitwalo 2 neno mulwayi bakagabira ku 10
kali bagamba nti toyise genda ofune yero book bogenda genda wasato obukute kiba kitwala obudde kati nze nagamba boy nedda oba kafo bakalamu kali ngamba genda wali ngamanya ngoba nakwata ensawo bwe nengamba kati ntomera bali ku gate kuba ngamba oyise nenzikakkana enyengera process nenjitandika nenyigira basoka nengenda munda byonna alhamdulillah nebiggwa kitegeera plasti nenkuba essimu ngwe batugamba kuba essimu nendaba omukazi enonyi yali endese maliriza byonna plasti batugamba okuba essimu newagamba omuntu agenda okukolako gwabaliisizza kati nkuba essimu bwenti mugamba Simon maliriza nze Matovu ngamba genda ku Chunwa kantini namba 2 mulimu mukazi omweru woba olaga nti nga mukazi nga mulaba otuuka ku mukazi nga alina ki ogiche ki obi kiriawo ne famire yakyo bali mu luboozi esoka nenyumye mabega wewe nti eno ayina ejjude eno kati ngate wano wali empty nga waliwo omusajja muddugavu nganze ngatudde bwati muddugavu nganze twano ngamba eno ngamba kangende wo omusajja genge tavaavu anyumiza mukazi ebiboozi byeddaali ate biki bali ku byasomero nenyumya mu maaso g'omusajja nawayo ebipapula musajja natunula bwati Matovu nti Matovu nangamba olagawa nangamba ngenda Saudi nangosinza kuwandika wane ebiraga oli mutuze wa Saudi kye kiraga nti oli mutuze wa Saudi kyuke kye kiraga nti of course oboyina gundi ID ate nga njirina enkankana nengamba omusajja anko ekituufu bansindise kuno omukyala naye abadde bize nga gwaliwo n'ebipapula byange byebyo kasi omukazi yawulira nti Matovu ate ayogera nti bansindise ku hono nanda Matovu namugamba oyo wange awo nakakaza nti ekisa kya Katonda kiyambanga ekyamazima byonna byengamba things byantuukako siina nti ate simanyi bagamba nti ate simanyi okolekale amazima Katonda I was always nga open naye wallahi abanga yanyamba kuba gayali nali siyitawo gayali namugamba jajja bantumye kwono naye gwaliwo sikuzaako kwanza mga Matovu oyo wange gayi yakwata kukwasibwa ati nabiwayi namugamba gayi wali omulinde kigenga kiremeddewo kino eki obi obudde bugenda mami gayi yali understanding mungu nampisizawo watu teyalemezaamu kigayi nekiremerawo gayi yanga bagambe okay nyayaga hali mutima olula mbagwe yakozayo kiwulire ngazi omukozi imanyi nawe ebyennyonyi ebya Uganda mane munga nsasira gayi nga nkola kinga kigayi kivaawo kazi nga konamu of course jimu kiba ku process nga konamu konyi kikwata ngaina nga mpitawo mu kantu bagiyita waiting area nga ntula eyo kati waiting area woyina okukubira essimu naye mbu otuusa ku kyala kimanyi olwekibiti tokubanga ssimu actually nze ne mu waiting area saagikuba why lwaki bakikola bati namala tuula mu nnyonyi lwaki mugikubira lwaki bagaana okubisa bwe bakukima okukima batya waliwo kitateredde ate wani yero buku yo bagisudde mu dustbin kati gyolaga wa itawo ndekanza kati ogamba wawa okuba essimu ku airport everyone can access what you're saying no as in changamba no bad luck bad omen okay inze okuba it's a myth just kale tokubira nyonyi ku simu ayo batugamba toyera kiro kyali munze neda inze tekyali nti no it was a myth to me naye sagala nkuwa essuubi ate bigaane kati nabayo nkubira Nahidi mukyala Nahidi munaye maze ndi wano ku waiting area otuuke ate kati passport yali mwabe tuli come back alright awo waiting area waliwo we bayitira ng'ogenda olinyonyonyi nawe waliwo bagita simanyi boarding pass ekisawe gokimanyi kiina bu steps bungi awo nawe bonna kasengejja
bayinza okulemesezawo yagamba nti siiti yo teriiko ennyonyi osobola ofunamu emergency ne bagamba flight eri delayed kwega oli ku maze ate ebanga eri extended odda mu process buto gye wafudde eri toyitawo buyisi mbu ono yali green to go no my dear namala gitulamu bwentu nze twala okuwetinga eriya nokkalira kate tugambe ennyonyi yali ekulese anti ngamba ati ge yali awo webutubera gideseza kubanga omugaye yali agenda kugira yali agenda kukola kimu yali agenda kunkola kangobe ne mugamba neddo mukazi nampisaawo olusawa ziri 3 ennyonyi yasaa bwezi nyenga anko gambuguma the pressure was getting waswa nentuula bwenti mwetinga eriya nali bwenti nga bwenga nenga mpulira essanyu. You had mixed feelings. You don't know what to feel. Yeah, kati mama namna netuyitawo netulinya basi netwala ku nnyonyi boy anko najituka munge tokota nengamba lewa bukosi kunie bakosi idio nze nebyo bantu de kalisa si kalisa sabi fatako ngajala kuti tudde netula went nensalako nenkubira chali wange Simon twalina Simon oyo nga etubipanga nga Simon si agent Simon oyo chali wange gwakola gwayibya naye eno mu covid nga Simon guwedde ngamba kasima nenkubira mami guwedde ngamba kasima nenkubira girlfriend esimu yali yechanga esimu yashani yali yechanga ndozo yali ekoze ityaka tukolo teyakola ki teyayita mu ngamba yenfayo ki nakuddira mwana ngajiteka mu bwengula mune ngatuka Saudi alhamdulillah nga yakugambye kyewe kito bekyali ebyo nayo byaliyo but briefly nakuwa myaka jange meka 2 na savinga maje now you still talking to your people beside kakati chale baganda bo chale we girlfriend kati girlfriend we nagenda tumala kungamba mzenganze tumala kugamba 2 years is too much mwana ono ayinza oba tegucha kugwa mulike. That was my heart telling me instincts so Mpolichi mute mulike mwana mugamba kati namukola mugamba ndi Saudi Arabia chichi naka of course na dini olimba chichi namugamba nedda let's do like this nkomao eno si wafe eno size kufa nchasobola okudda ashagera. However, there is this allowance babanga ofunye akukutula shani it's okay itamogende cause siri waka toli maka gange oli wammwe oshitegeera tetwewasangako so senti wakona nali mwagala but emyaka ebiri kucheyo mwana wande bomulindisiza atali mukazi wonti oshtegera kwa mukazi babuvunanzi you had not done official marriage just bali bamanyi waka nze nkwa nimugamba sigamba nti bijja kunuma but if you get someone serious. That was because you were not money. You had not married this girl. Yeah. You no nikah, no kuchala, no what, no custom marriage, no civil, no what. No nothing. Shagera kaliganga kali muchimu mpologoma. No assurance. Tena asimatuka. Nemugamba kiriwo asobola kitamu. Nangamba dini nja kulinda. Nemugamba nedda. Nangamba tewakitasoboka. Nani mutima yenfaji. Wali wendi. 2 years yalla. Katuya zinze nazitwalanga we na manyi we nali eri kugundi we nali kusomero ku senior 6. Manyi olevel baya 2 years. Nangamba yangu A-level, sorry. I mean A level. Nangamba naita mu A level. Nano ngenda kisamba ate labwe kyali.